Spark Channel okwoli mangi genkuletedde olunaku olwaleero katubere nga tutandika namawulire ag'ennaku. Omuyimbi oyo mukwano we bukeredde nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Omuyimbi oyo yali muyimbi w'amaanyi Saidi Zeyo Etoro nga woli mukuba nti nate olaba ebifaananyi ebyo. Amawulire si malungi, yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mu mawulire amalala wetwogereranga munnange Bobi Wine ali mu kujaguza, ali mu kusanyuka era nga yataddeyo ku mutimbagano gwe n'alyoka agamba nti Mukama akola. Okitegedde nga woli mu kulaba screenshot yawo mukwano, Bobi Wine yagenze ku mutimbagano gwe n'alyoka ateekayo nti Mukama akola. Olowooza lwaki yakoze bino? Saanya bano be bajja mu kkomera. Munnange Saanya yavuddeyo ne yeetonda. Saanya kyatayogeredde NRM nga tekiriiyo. Mbu bano bamukozesa ate ne batamusasula. Obutambi bubuno. Siweebwanga ssente wadde na 10, wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka, ne batusuubiza okutuwa obukuumi, ne batusuubiza buli kimu, n'ekigendererwa nti tuveeyo twewale Kyagulanyi, n'ekigendererwa nti tukkirize emisango, nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nnakola nzimenyeewo. Nze ndi munnakibiina kinnuupu, naye ntidde nti abantu balabanga nabalyamu olukwe. Mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala, sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu. Balamu yennyini yatusuubiza buli kimu, tuveeyo twogerere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri, nze Saanya Muhaidiini sibbanga ku bululu. Nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera, sibbanga ku bululu, wabula ebyo byonna byali bisetting. Full figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera, full figure mulalu n'erinnya full muliwulira. Era nze bino mbibagamba nti mbadde njogera bino, sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu. Neegaana ebikola bya full figure era ndabula ekiwala ekyo ki full figure. Simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana, simanyi lwaki ekinneesonyiwa. Nze siri mugoberezi w'NRM, ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange. Ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi, naye ekijja kijje. Nsazeewo nga ndaba nti mbutuufu sirina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba. Asonyiyibwe oba nedda? Okusalawo munnange kuli eri gwe tubuulire. Saanya asonyiyibwe oba nedda? Ono avuddeyo ne yeetonda n'alyoka agamba bannange nti mumusaasire. Aba NRM baamukozesa, aba NRM be baamugamba okuba nti naayogera ebintu ebyo byonna, mbwera munnange aba NRM tebaamusasula. Kyatayogeredde NRM nga tekiriiyo. Katubere nga tukuwa ate akatambi kano. Mpulira nga obulamu bunzitooweredde, sikyalina wengula kintu. Buli wengenda abantu balabanga nabalyamu olukwe. Mpulira nga obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu, bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo nenvumirira ebikola bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda oli ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulira kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinnuupu bakkirize bannyanirize, bannange sibalyanga mu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe. Abantu abaatuwa byatunoonyeza Balamu bwekyatuva mu kkomera atubuze. Essimu tuzikuba tazikwata, na buli kimu kyonna ba full figure baatuvaako. Bwe zibanga ssente gavumenti yakwata nebaako keetuwa, kaaliibwa full figure ne Balamu. Nze siyinza kuva mu Kyagulanyi. Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula. Noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkomera abadde ambuzi. Wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi, emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriiyo kisinga kunnuma. Abantu abaali nnyambye tebanyambye. Abantu Kyagulanyi ebbanga lyonna mu kkomera tubadde naawe. Tukwebaza okutulabirira, tukwebaza buli kyotaddemu. Naye abantu gavumenti teyagala twogere birungi by'otukoledde. Enta yaffe mwagiraba. Twaweerezebwa ababaka ba parliament kumpi 20 batweyimirire.
Kyagulanyi kooti y'amagye bwe yamala okutusaba abatweyimirira yagamba nti baleete abantu baffe. Kyagulanyi yakozesa abantu baffe n'agenda ne ku kyalo gye tuzaalwa n'ajjayo maama wo n'amuleeta mu kooti. Kooti bwe yatuuka ku ruulingi n'egamba nti abantu abo ababeeyimiridde nti ate basaanidde. Ne bagamba tukoze tutya, ne baleeta ababaka ba Nuupu, ababaka ba Nuupu kumpi 20. Ne batweyimirira, twalina essuubi ery'amaanyi ne tugamba nti oba oli awo engeri ng'ababaka bwe batweyimiridde kiyinzika okuba nga tugenda kufuluma ekkomera. Enkola zonna ez'okuweebwa beyiro twazikozesa. Kooti bwe yatuuka ku ruulingi y'okuwa beyiro n'egamba nti ababaka bano tebali substantial, tebasaanidde. Kakati ne twebuuza nti omubaka wa palamenti waba tasaanidde kweyimirira muntu ani gwe twalireese? Government kumbe yalina akabadi keyagala tuyitemu batute. Olwaleero negaana ebikola bya gavumenti. Nze siri muwagizi wa PLU, siri muwagizi wa NRM. I Muhaidini Kakoza Sanya, I declare war to Museveni. Nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we baleme kulowooza nti Uganda balina gye baagigula. Bwe kibanga ku mulundi guno nkunga abana Uganda biyinzika okubanga bye bigambo byange ebisembyeyo okusinziira ku basajja essimu ze bankubidde nga baŋŋamba nti ekiseera neeteeketeeke bantwale gye natereka emmundu naani yazituwa nawuwa twali bameka. Nze gye sirina sitendekangako wadde mucaka. Nze nakwatibwa lwakuwagira Kyagulanyi era ebbanga lyonna mbadde neekalakaasa mu kkooti nga nsitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage. Naye bwe nafuluma nagwa mu basajja abayaaye bamafiya abatasobola kukkiriza. Nagwa mu bamafiya ng'olwaleero lwenvuddeyo nenjogera ekituufu ekyaliwo. Njagala okusaba eggwanga, njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi bw'awulira ebigambo byange bino nsaba musisinkane kuba munoonyezza abuze. Noonyezza Kyagulanyi abuze ate ku kitebe kya Nuupu ntyayo bafuutu soja bamponinga nti bwe banandaba bajja kunsalaasala. Olwaleero endagaano gye mwankozesa nti nina kubawagira nga nvudde mu kkomera ngisazizzaamu nzize wa musajja wange Kyagulanyi. Mwebaza okutulabirira mu kkomera, mwebaza tubadde mu kkomera nga Kyagulanyi buli mwezi atuweereza emitwalo 10. Oyo nno yesaanya kakati no Bobi Wine munanga asimatuse okumuyita omusiyazi. Jjukira nti omusajja ono bulijjo mu butambi bwakola agamba nti Bobi musiyazi. Kakati olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti NRM ye yamugamba okuba nti naayogera bino. Oyinza okugamba nti aba Newspark Channel tuli mu kuba nti nate tutema mugambo akatambi kaakano. Avayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi. Ebintu ebyo mbisazaamu. Kyagulanyi mukyala we amanyiddwa. Wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigenderero ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gwe atali musezi olaba otya omusezi? Buli waatuuka awuza bisiyaga bitegera kukkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa palamenti Anita Among nenneeyerusa gye yeerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwali kakati ebisiyaga ebitamufa mu kamwa bw'abavayo ne babikookera ku Kyagulanyi. So baasalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi n'ekigenderero ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise. Nze sibbanga ku bululu bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaleero wenziruse ku basajja abo ababadde bampaledinga nga babadde tebaagala nveeyo nga buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa, buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa. Subscribing, liking, atereko bakabwawo mu comment section. Tamale Mirundi Junior munanga agambye nti saawa yonna we bakubikira nti Alien Skin afudde teweewuunya. Ono naavuddeyo n'alagula nti Alien Skin waate akyuseemu mu ngeri gye yeeyisaamu bandi muziika bandi mutta yandiva mu bulamu bw'ensi eno. Akatambi keekano. Oyo mwana nno katika mulagule, let me tell you these facts. Oyo mwana bw'atasala muliro omwaka gunayinza obutagumalako nga mulamu. Mulwana Patrick, mulwana eke Alien Skin, ebintu byewakoze bya kisiru nnyo. Ffe ng'Abaganda tetubikiririzaamu. Eyo si mpisa yaffe. Wa Kabaka ekitiibwa, wa abantu ekitiibwa, ziriza okuba si ndigazo. Mube yakubye mulimu omwana wa ssenga wange
I even regret bwe busungu buno mpulira ennaku mpulira okuswala mpulira obusungu olunaku lwe nasanga embwa eyo. This boy is beating up people in camera namala ne yewana yagaya kuba enkoka number and you want us to call him on which basis? If you want respect, give it to yourself. Yeah. Mutu mugambira mu kamera ne yakozesa kamera nga abikola. Wali anisikeni wakubya abantu nataleka obujulisi. Tewaliwo. Enkuka babakwata. Eddwaliro lyesabya babakwata. Ate na kubayiro. Bwe tugendako wa Pastor Rosias Bujingo munnange. Ono alabika ennyimba za Alien Skin zimukolera. Njere nsembolera njere. Vision night nsembolera njere. Keranga lumu era ndemo njere. Nga bbiri mato ndemo njere. Nga ssatu era ndemo njere. Night player ndemo njere. Twazalibwa kubalumya mutwe mmwe. Kubira Yesu engaleza amani. Nga tukyaliwa Pastor Rosias Bujingo penge avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Pastor Bujingo ng'amusabula kw'ossa n'okuba nti n'ate amutabukira nsonga ki? Nsonga za kulumba basiraamu mbu ku kituuti akatambi kaakano. Bujingo olina akatambika okoze ng'ovuma abasiraamu siri musajja musiraamu ni musajja mukatuliki olina kyoyagala otandika gwe omusajja gw'omudarahamwe mu Uganda ne wegendereza amadini agamu ng'ogalumba Bujingo olina ekintu kyagala oteekawo eky'amadini amadini gali so powerful galinga bya buwangwa abasiraamu abo balaba si bantu bakusaaga nze ndi musajja mukatuliki n'abasajja abo balina ebintu ebakkirizaamu gw'okyatambula nti nno olina just omukuumi wasooka n'ottoomu ne bakwongera omulala naye nkubulira abasajja abasiraamu abo b'eddini abasiraamu si kyekintu ky'oyinza okumanyiira n'abasiraamu bonna nga bamasheeka muli emu aba Facebook bempulira abafutafuta bayibuli ekyo kifuula nenge nga muvumirira amadini amalala banaye temutandika bintu ebyo pata nene mutandisa n'ojjigobera mukyali ku bya ggaali olebya amadini ebitandisa oyiyitamu wano tulagawa eno ebyamagaali batandisa bironkinga eno ab'amadini nabo batandisa okwevuma batandika okubeera nga bakumaakuma mu bantu omuliro beesaleesala ebiso omusiraamu anoonya omukatuliki amuteme Bujingo yakitandise. Omusajja wuno katumusabire omwaka gwa 2025 abeere nga agumalako. Abalokole babadde babuulira enjiri mu katambi ke tugenda okubeera nti nate etukulaga kakati yono omusajja mbu era ya mu katambi omuwulira ng'ali mu kugamba nti lwaki mumbuulirako enjiri lwaki mwogera erinnya lyange nga omanyi abalokole kati oba babadde nga bye boogera ate ono omusajja bye bimuliko oba bye bimutuukako oba byakola omusajja n'ava mu mbeera katusooke tukuwa akatambi kano. Tetunakwogerako tubadde tuwa bujulizi Nzanye balance kama chwanga. Nzela soka mule mu chwanga. Lwate mwogera ku bantu balala. Okunkuba wali gwe kubulya bwino ogenda kulaba. Lwate oyogera minyamala lwachokera wanu. Ogenda kulaba. Nzela soka kona nzela soka back ku chwanga. Ogenda kulaba. Ano. Wekakuza osaba sajja bamaze kuno. Olwo kokakati. Oyo waliwo dini kyotamanyi
awo nno ng'amaze okupangulukuka kaakati weyamaliriza okupangulukuka munnange ye ng'agamba nti bano abalokola enjiri gye bali mu kubuulira ku ye okitegeera n'akwata bayibuli n'abeera ng'ate agiyuzaayuza nga bw'oli mu kulabaawo mu katambi nga munnange atabusa alimu kuba nti naate agiyuzaayuza katubeere nga tukakuwa omwenge gwe nnyo osobola ogugula omanyi ekinywesa omwenge omanyi jjajjawe ekyamunywesa omwenge n'afa nga tawasiza zino si mpaka za kunywa mwenge naawe beeramu amagezi oli muyimbi oli katwe olekanira katwe nze ndi mu Amerika ng'oli katwe ngeza kukutunga industry mwe mwabagala violence ng'oli katwe sobola balekana tamanyi ti ne microphone teriko wamma baleka abo oli munaku wamma mukwano sooka olowooze ku maama wo olowooze ne ku jjajja we yafa nga ayina ekifundikwa mu kaso nga tonamanyi nga bayimbi sooka olowooze ku jjajja we eyafa nga tamanyira Kyagulanyi sooka olowooze ku jjajja we yafa nga teyakuwumba mutwe omutwe okugutereeza nga omutwe gwe gufaanana ng'akaso nga tonamanyira bayimbi wamma mukwano sooka ogule sooka otereze kateni osige ne langi emabega w'obeera okitegeera opinion yo temataringa niwoleekana sikuwulira wamma toddamu kumanyira suuna wamma bayimbi tebamanyirwa alengera kireekaana kiri ku G3 petulekwanira emito wamma kangende neebake promota munnange eyategeka Lord Fred Sebatta ebibye bikyali bibi munnange bavuddeyo ne bamugamba nti sasula omuyimbi sasula Sebatta twayingirira ssente nnyingi era nga munange tuzze kuwagira Sebatta omusajja musasule Sebatta mukyala Bigi kwata ssente oziwe Sebatta tomanyi kyozannyirako nti ozannya na muliro Sebatta ne ssente bali bati omugenzi Stone Kasozi bwe yadda mu kyalo ng'embeera egaanya ate nga mulwadde Festo ne Kasajja baamunona era ne bakomawo ne teepu bwe ndiba nfudde kwaliko ennyimba nga Nalweyiso komawo nnyambi yatunda ne Stone talina ssente ze yagijjamu bano abaamunona mu kyalo be baagifunamu naye era stiiru kyamusanyusa era teyakiika mutima kubanga we baamujja we waali awazibu Sebatta ebyo tobimunyumiza Sebatta omuwe essowaani y'emmere ng'abadde n'enjala ate n'akubanja amazzi bubi nnyo nti owange mpa amazzi nze mmere entuga kankunnyonnyola Sebatta ne ssente njagala weetegereze nti Kafeero ne mu kufa ensi yasigala eyagala Kafeero kubanga we baasosola abaana abamu abaatunda we baasosola abaasigalawo ne tuyingira kooti ne tuwa olukusa oluziikula ng'ekigendererwa tekyali kyakuziikula kyali kyakugrabinga public attention era bamisa kyabo badijja ekikoofiira n'oyo balamaze baabirimu nnyo naye ensi yali etusse
nga waliwo ne munnamagye yankubira essimu n'agamba bw'obeera musajja kulembera akabinja kagende kaziikule Kafeero Ntegeere. Kikooti yatuwadde olukusa bwe kulembera akabinja kagende kaziikule Kafeero Ontegeere. Ogwo gwe mukwano Kafeero gwe yalina n'abantu ne mukufa bakyagumulaga. Omanyi lwaki? Pawulo yakkirizanga bamulyeko. Omuntu ow'ekitone ekingi ennyo oba lwaki? Gyensonga lwaki obeera tebagaggawala. Pawulo yakkirizanga omulyeko. Nga bw'oba promota gwe ategese akusaba akasente akasaamusaamu njagala bitekso yanjuliye. Yatwala Pawulo ku kivulu kye ekyasooka e Masaka kwe yatwala ennyonyi. Nga balagaanyika mu kitundu n'akamuwa. N'afuna abantu nkumuliitu. Pawulo mu kusaalamu abbe nkukoledde ssente. Bw'onnyongerayo 5 ovaako okimukusaaga naye ng'amaze okuyimba. Ngera ne bwazimu matalina kyamukola. Abitex olw'okuba Pawulo yamukolera ssente n'akwata emitwalo 5 n'agamwongera. Binafusi mulofit. Sebatto oyo omulaba. Promota yenno babe bayitanga bambaleese. Okulinnyira ku stage yo mwagabananga percent. Tugenda kukola kivulu ki? Amatendo ga kulabako. Kafeero Sebatta. Kafeero n'asaba omusanvu gwe n'agusika. Nagaanze njagala percent, njagala 30% oba percent yonna gye yabanga asabye. Ng'ate yalina okusookawo kumulyanga atunda tiketi. Naye awo wali mu kutundira tiketi ng'ezize ne bwe ziggwawo era bukawuula bwe busooka ne busigalamu. Bukubayo abantu abalala 10. Kyobulaba Sebatta asobola okubeerawo n'agamba ndi mulwadde nga tewali yafaayo. Kyobulaba kabeere promota yenna tebamanyi nti Sebatta y'omu ku bammemba baabwe kati naddala bano ba promota abakadde va ku bano bajjemba abakyali abato. Tewali ayagala kumanya bulumi bwa Sebatta. Lwansonga Sebatta oyo teyayagalanga bamufunamu. Sebatta oyo ye musajja ate ayagalanga kumufunamu. Ye musajja kyovolabanga buli muntu woyogera Kafeero mutima guddukirawo ne batuuka n'okulwanira omulambo. Naye nga Sebatta waali ku nsi n'anoonyeza obujjanjabi n'ez'empeke. Nga taziraba. N'atuuka n'okudda mu kyalo nga teri amusika mukono. Ekituufu muzeeyi Sebatta eyo yali nkula ye yali yeemanyi nnyo nti wa kitone era nga bwe guli. Ate nga ekitone kye eky'obugagga kye sijja kugamba nti yali mukyama okwagala ennyo funa mu kitone kye. Kikyali eky'obugagga kye. Naye ebiseera ebisinga Katonda bw'akuwa beera omuggo ogusenwangamu abalala. You never know bano abalala b'ofukirira balifuuka ensulo olunaku lumu ng'ate be bafukirira omugga gwo. Ekyamazima muzeeyi Sebatta yali tayagala kumufunamu. Oyo ye Sebatta era bwe mpulidde nti ate zinaazibanja nga zaali ku ndagaano kwata ssente za Sebatta ozimuwe ozannya na muliro. Bweteta mdena kolwalero we balikwe kubina ku Newspark channel kankujikiza okuba nti no subscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Mu speed ya ekitalo kambuzeeko ku mikwano gyange bano Wamanga nawe woleka obubaka bwawo tujja kwera nga tukubuza mu video zaffe ezinaaba azizeko. Tutandise ne Sendi Muhammad, tuina Prosi Namagembe, Israel UG 9106, Jake Musuth, tuina Nankuke Esther, Harriet Mutala, Sarah Namukasa, Asfa Seguja, tuina Mukobe Cedric, Alice Mafabi, tuina mkwanunga faiti wa Margaret Nasali, Wagwa John, Katogo Elijah, tuina Nabada Maria, tuina Sekata wa Jonathan Enoch Akandwa, tuina Peter Ebunyu, tuina mkwanunga faiti wa Adija 1991, Kusi Rogers, Wele Baron, Mariam Nakato, Kunganja Desire, tuina Naluima, tuina mkwanoga faiti wa Peterson, Twesije, Justin Sonko, tuina ne Mariam Nabulime. Bwete tamdebera bulungi wera bawe kumira kweno Newspark channel amawuli getufunawo fege tukuleetera tambulira mukumanya nga munange o likinga o subscribinga kusana okunyiga akade ka notification weraba.